gumu I mean no 2011 naliwo 2011 era wakola lusatu nakabukola then kano kana bakakuna kituufu kati olulu wakakola obusatu okola akokuna je myaka jange 2 Segezo liyanga kyengamba kuba kati nze nakakola kamu kana akawedde ebiri emyaka waliwa nali era ndi mu kusoma nali sinaba kujja kubanga ze mawulire nayingira mu 2019 Dece ndowooza November o December 2019 active field nga nkola amawulire ne bampa sente nendeta story ne bansasula bikyebyo 2019 atanze 2010 nali ku family radio erirudawa basasa byaleka ekiwatule ebugolobi nsi bugolobi baita kitintale obonye neza abalokole bwe wavaawo noddawa then nengenda ku Radio City naye eri bugolobi yani yate Radio City bagagga bagundi bageso banyiniyo bageso sibamanyikiddwa nnyo bwe wavaawo navaawo nengendako ku Kingdom FM ewa Kiganda ate nengendako ku WBS waliyo program gye twakolangayo nayogerako nnyo ssebo waliyo nengendako ku WBS nenvaayo nenyongera nenyweza Kingdom nenva Kingdom awo nengendako ku KTV nayo nejja nayo nenjibeerako nengendako gye nakusanga nga nze bosi wo ku ABS mpozi wali manager ngojabonyeza badda nali manager nenga abaana bagala kundya abawala bagala kundya bali kulya kutya okunkwana nali nyirira okufa wakuba nze nalaba musajja mu suit nembaga aba New Zealand nembaga ono smart ni Kimbo nga suit ekaba wali wabauza balese manager kadero manager gwe bagamba Martin Kimbo ngato mmanyi ngumumanyi nembaga ono Martin Kimbo sabawala ne bagala okundya ate abala ne bagala okundoga TV yabalokole so ABS yali TV yabalokole twali nomu yayagala kuloga ngate mulimu benasanga bakasindika emagombe ani yali afuddawo nasangawo omwana gwe bangamba yali editor Arnold Ligani naye yamusindika emagombe naye yaliwo namusanga waawo gwe banga nti yamusindika gomanyi nti Ligani oyo ze nava mu newsroom sawa 4 kubanga navangawo sawa 4 nga mawulire gawedde ngendo okufuluma nti nga Ligani ali ku madaala awo akirira ng'ekintu kimusimbye muno nga yenyuula nange kwe kudduka speed nempita abala ne bali musoke mujje mulaba omusajja sajja oba yali njala simanyi yatuuka obudde ne buwanvuwa n'alwala era omanyi nti we twagenda okusuula ku bafiirwa eyewaabwe bali bamuzaala wano Gangu side kasita twabakinga bwetu ne bagamba abazire ba ABS kyokka bassa omwana omuto mwalimu sayansi w'ekifirika simanyi lwaki abantu b'okukyalo bakyogera bwe batyo naye nga omanyi kizo bakyalimu kubanga nange bwe nabeera awo jjukira waliwo omuwala ndowooza omanyi omanyi toyogera linnya lye naye omuwala oyo yakola ebintu binnyo we nabeererawo awo jjukira alina kopi y'ekisumuluzo kya ofiisi yange nga nze bwe nzigalawo ne ŋŋenda nga yajja aggulawo nga akola ebintu atategereka mu ofiisi kati nga baŋŋamba jjukira waliwo ekibuuka ekyali kya sikaali nkitegedde ekisajja ekyo nga kimbuulira waliwo n'akalala akalinzira era nako kagoodi bwe bwalongosa nga bwe tumala bazadde baako beki ne kasolooza ssente ku YouTube ne baŋŋamba nti woova wano kino na kino kyekibeerawo waliwo n'ekikyalo ekikulu ekyabeeranga eno wansi nga kiringa nkitegedde nakyo era nakyo kyomu mu kawala kikyabeeramu ŋŋamba awanyiwe segenda kufiira bwereere ABS TV ayiga ngitadde so nali manyi mwachankana ne Kimbo wakojja Kimbo wa musajja wange kati Kimbo wamusanga kuwa wa manager kati nze Kimbo oli Kimbo atuludde naye story ya Kimbo bwe njikubuulira sola jogera ku mukutu kubanga musajja wange ate nkyamuli amwaka sente nenga gwekyowamanya nti okukwatagana naye byali bizibu bya mawulire ne muteesa ddiru nena program gyalenga tukola bagitanga abafere b'ekibuga ngitegeera ku Kingdom eyo nagiwulizanga nnyo nga kyaleeka sanda kati nze nali producer waayo kati abantu ababangako obufere abafereddwa mu mbeera eza buli type batutuukiriranga kati omwe tujja twakwataganira n'abantu bangi mu mbeera eyo naye bwe bitu ebyo obulamu bwe bututambula tusinkana abantu bangi naye nga Kimbo musajja wange era talina tasobola kukola kino atampita era ebintu ebisinga binayona nze mbibeera mu masekati wetwali noleta Kato Kaweesa akole program olugendo lwange Kato Kaweesa naye musajja we
bemanyi era ye yamwereetera kale ne bamukuba tekinikale abaana bawali nze banayimba buulire tv teri mirimu mizibu nga gya tv naye n'ekintu ekyali mu professionalism kiba kizibu nze waliwo olunaku bavijji bano abogerera firimu Musa ne Jovan kojja ŋŋamba ajja wana ŋŋamba nti omanyi eki waliwo ne kayanga bakayitangani nkategedde kavange yonna bweru kavijje something kale kakola obuntu bwa birthday bwa tiktok obwo olwaleero abantu abazaale bamwe ako ngategedde kati kojja ŋŋamba oba meeting ewagirimu yatula wano mu newsroom kojja ŋŋamba nti bavijje mbakooye era fe okulaba nga tebadda kati gwe alina okulwana okulaba nti bavijje tebakola kakati bavijje mbasinkana kati wamala okwogera nabo bavijje bagenda bamusinkana jukira nze nampadde koodi nti mbakooye bavijje naddamu bawula ku mpewo nga bali ku mpewo eno kampani neekoleka waliwo abawala baali babiri nabasa pisi tatu ono n'okumpala no yampala no ate kalo kale mbosera naye wamusangawo nabasanga abo bagenda naye kati tv eyo ndooza kimba bwagikwata ne bakomawo abamu baali baava bano bakola essaawa y'omwenda bajjowani baani kati omuwala oyo pisi tatu ne jowani bajja baŋŋamba no nze nali sibamanyi obukosi pisi tatu yeyerusa nnyo nga sikyamutegeera nti ye pisi tatu ndaba kakazi kazungu era yiga yabeerusa yabagamba beeruke yetakola nabawala baddugavu ne kalo oyo ono kalo yagenda e UK eyagira abaana yafera abaana yadduka kibanga mwali mu ggwanga tasobola na kujja mu ggwanga omusajja yamufeera kawusara kale tebaafeera kampani yaabwe yali ekola bulungi but nga bamaze okuteekateeka abaana bagende Saudi Arabia abaana nga basitula leero Saudi Arabia neggalawo kati abaana nga basitula katugambe ennaku bbiri mu maaso Saudi Arabia neggalawo naye nga tetukyayagala bantu bonna bakola ki tukyalina kye twetegereza abaana sente wazibajjako bakola buli kimu sente nawe wazisaasanya tokyaziina so zali azisaasanya teyabafeera teyabafeera yali azisaasanya era alina naye yafeera tekisobola kuvuga bwe kityo abaana nga Saudi Arabia nga bagigadde amawulire gatambula ensi yonna emanya nti abanga babadde tugenda naye ekituufu n'ekiri eri batugadde kati nno abakusimba nga ali mukola waliwo eyamulabula nga agenze embulango namugamba oli ku radio naye bagenda kujja kukwata banga yagulawo ne benzi empyawo ojjukira story ya benzi empya anza temanyi kiri ekimotoka kye kinoowa teyakuba ekigo yagula benzi awo nafuna olubuto ne tugenda mu nseke ne bamulongoosa byali biwanvu ebyakkalo omanye ebintu biki naye baali abawala bajja kati balina program gye baali bakolawo akawungeezi mu mulembe guli evening zone kati bagenda okujja nga Kimbo yagiwa kino ekiwala kijowani ekyali kikolawo ebya kyaki ekyali nga kikola ebya kyaki nga kyaki ewedde sawa y'omwenda kati ekiringa ekiralolaalo ekyo bakiriwa banga bakikola olubuto tebayinza butakikola naawe naye nalaba kirina akaduuka eyo ng'ekasubi eyo ku munaku naye simanyi wekiri bwatuufu bambi so abawala abo bajja baŋŋamba kikojja tugambye tuzze ku mpewo ogwe kati mbabuuza ate aliwo kati ate akabiga ke nalimu ng'aliwo yali aleesaani sponsor ye nga sente weeziri sente kati osasula basasudde sponsor ono Jowani y'ekituufu yali ng'agenda n'ayiga basponsa n'abaleeta kati omuntu omujja otya ku mpewo n'omugamba anti bali bannannyini ekyo bakomyewo kati nokojja Kimbo obuzibu bwe bwali bumu nze nakolanga ku makya najjanga ku makya okukola nga nsangawo abawala nga 6 nga kojja Kimbo yabasindise bajje bakole musombu bajje bakole kati waliwo nakola okumalawo ekindabawo omuwala simutegeera ne mubuuza nnyabo lyotya ne twogeramu nagamba kojja Kimbo wa yansindika nji gye nkole biki kati jukira yamala okola byakoze omutegeera kati n'abasindika bawo omulimu ku TV kati manager aliyo inago yakitomera kati nolumu yasindikanga kati ayinza okukubira gwe Kimbowa namala n'agamba Irene wa control mutoba ssaayo kati nayinamu ne issue ya Irene oyo kati ali ku Kingdom kati Irene akolayo ki wa control room era Irene tajja sobolayo tajja kusobola Bishop Irene tajja kusobola kuba ali Kingdom akamalayo emyezi nga omulenzi yali akolayo yagenda ku NBS n'amusindika n'agenda kubanga eyo na connectingayo senior Mike senior Mike yagenda kati senior Mike ali ku NBS senior Mike yavaayo naye yavaayo myezi nga 3 n'adda ku NBS kati senior Mike yasindikayo oyo yasindikayo Irene naye anyway abantu bakiwuka
abantu bakyuka naye bayinza okuba nga embeera eri nereka yamukuba nayogera mukuko naye nga ng'omuntu omanyi bw'oba tolina mulimu omala n'otereera omanyira nti ensi si nnyangu. abo baana bannwana naye nga nze size kutwala mulimu gwabwe. Kati kanjikubuleku EBS eyo giraba abaana EBS ne bali badde nga bakuwadde omulimu okole ku mpewo puroguramu abakontrola mbaga n'okuteeka gwebuuza Tash obeera waneeno bakuba Tash ennyumba babikukola n'avulira ng'akoye nasanga unprofessionalism yali wali nga buli omu amanyi TV nga buli omu amanyi aginamu omugabo nga era TV bayaabwe. Kati oyo mwana Irene yo omuzannyo gwe yanzannya gwenzijukira gwali gwa Dalawusi Sheikh Dalawusi ng'ajja asasula ssente bw'asasula ssente waliwo ekiwala kojja kyeyali atadde ku reception awo. Nkitegeera kiwala kyali kiddugavu kyali kiddugavu nga kirina ekisa nnyonnyonnyonnyo kyali kiva nansana kati nga bakiwadde oba accountant kale ate n'oli omukazi nga naye alina waali oli gwe twogeddeko mu kusooka naye yali sepinga kakati Dalawusi yajjanga lwa 6 agenda okujjanga ekyekiwala Irene nga kyekiriwo Dalawusi akwata sente aziwaani oba yakuba simu kojja namugamba ziwooyo aliwo aziwa Irene. Kati Irene sente alina oziwa aba banking Irene se yali azi banking ono omukazi either yali azi banking oba kino ekiwala Irene aziremera negoyo Irene omumanyi Irene okola naye ng'akimanyi wabula eddakiika 2 owummule n'agenda emmanju n'agenda mu kiga ate agenda atambula mpola bw'asamba engatto ati n'asamba engatto ekintu ekisobola okubalemesa okulaakulana simanyi kati bw'akola nja kuyitayoko kuba nze wali ku kingdom wange waffe naye Irene oyo obuzibu bwe namulabamu n'abaana abalala baali awo tebakkiriza mbeera mpyezze mu bulamu tebakyuka na mbeera because oli owaleese TV tabagobye wabula aleese omuntu omulala bayambeko mu kulaakulanya ekintu nayitanga Irene nabagamba kazi nalaba omuzannyo nze nga mungi ate nze nga nvadde mu settings za TV manyi buli kimu ekirambula mu TV ndowooza nali nkulwanyako twabeerayo nze bagezaako kukyusa programu yo nzijukira nga bagijjawo oba programu bagijjawo waliwo yalayo gijjawo omanyi nze nabalanga okukola bagijjawo ko naawe shoyo njukira guwasooka engerawo ddala guwakeereranga kati waliwo ebyabyawoawo ne bagigira mbu simanyi batekyakola biki program eno jukanze program yetu nali njikozeeko njimanyi obuwomi bwayo nagikola ku kingdom nga bagitanda muziga nanjikola ne professor wange ezo mu program ezazisinga okukuba mu biseera mu budde obwe twaberanga nabeera nnyo n'amaanyi mu media mainstream kati program nze nga njimanyi ate ya TV nga nzibu kubanga erimu okunoonya ebifaananyi kituufu erimu okwogera ne producer akuteekayo erimu tosobola gyemaliza even owa control room alina okuba nga ali active kyoyogera kyateekayo so program yali nga nzibu gyaliga okola kumaca naye era abasajja nga bakola naye Irene abo najjanga nze kubeera manager kulaba tutya ekintu kino ky'omusajja yalolemu ssente epitirivu kireme kumusaanamu mu kifunemu ne mbagamba tugenda kuba ne refresher trainings nga ffe bennyini ffe sigambye nti ngenda kuleeta omuntu okuva ebweru wabula nti tufe bennyini tugenda kweddanga tugenda kutula department by department nti tulabe obwo obuzibu tusanga tutuusizaamu tutya twabeerangawo nga omwana presenter zokkola nga tewali wa control mwaliwo n'abakamera nga tebaliwo kamera nga Shafiki wala kaneza kalinga Shafiki kagenda ku NBS nako naye nga kasobola kuba nga weekani kagana okuteekayo nga wali enjala ennuma omulenzi gwe nasanga era mukama singa bambi amunyambira nawo simanyi kati wakola sikyajjuka nyenye yali mulenzi nga mumpimpi bwati Kenny yali mulenzi mulungi bambi Kenny yali mulenzi mulungi nga talina buzibu mwogera naye ne mutambuza ekintu yonna Kenny gyali mukama amuwa omukisa ye newsroom yo wagisanga otya kuba nayo yali teyali ya masansa newsroom ate no newsroom yalimu obuzibu yali ono omusajja gwotera okukyaza wano kamuleke erinnya lye tulireke naye omusajja gwotera okukyaza wano wa NUP gwe bamye kadi yajjanga kusoma busomi mawulire munnange oyo omwami naye alina we yaleetera embeera omwami oyo naye newsroom balina ebizibu bya newsroom nga bimanyi ebibeera wonna tulina kompyuta simanya ate kuno kuli software wesingira ku simu wesingira ku ki kati newsroom yaabwe ate baali nga beekumaakuma mu bo bennyini beekuulangamu omulimu oyo omuwala ali ku radio Simba Babula ali ku Simba kati yali mulungi yali chief Babula noono omulala omuddugavu w'okusupa gundi Sala Nandawula so baakolanga ekintu kyabwe ne beekumamu omuliro ne beekolamu omulimu
ne bakolanga bo tebalina buzibu aweva nti baali nga tobayingiramu tobayingiramu bo twakola mu newsroom emyaka 2 nga tewali reporter ekisooka nga tewali reporter mu pyazze nga ye bakola ekintu kyabwe era kubanga oyo sala yewamusanga yakakomawo yali yagenda eyo ekigina amala n'akomawo kuba abo ye yabatendeka abo bababula baani kalinze mu assignment yange y'okubeera manager wa TV mwali munokusoma amawulire amano ono yali asoma amawulire mwali munokusoma amawulire kati ng'ennaku tulina ozigabana olwa Nandawula yali asoma Nandawula yali tasoma babula waliwo omulaba mutalesite nabuuma lesite akawala akalungi ennyo akeeru kali ludda waye sijja kulimba simanyi gye kali kati naye era nga bw'obimanyi naawe ebyensi olaba eyo TV abaana TV eyo we yava ku mpewo abaana abasinga baali bakola awo abamu balemererwa okufuna emirimu kubanga ekisooka balina entitlement ku TV nti nze yange TV yange nizi wano nkola kyenjagala pasta yande abamu balinanga pasta yatuleeta naye yakuleeta ali mu ntaana wali nejjengo yali yabalemererwa nejjengo okufuna kimbowa yabalembererwa ku kintu so era kyoyogedde ekituufu balemererwa okufuna emirimu emirala waliwo ono omuwala omukyalo omukulukulu eyajjanga wansi naye nga talina mulimu naye yakolako kweyo gundi essaawa y'omwenda gundi Maria ng'akolaka n'ebisumuluzo bya studio ng'ogamba abo bonabona TV yalinga eyaabwe Maria kati waliwo omulala yalinga akwata ssente oba bamusangawo ndowooza wasanga agenze bamuyitanga na Lydia omunene yambalanga alubindi kati oyo namusanga yali abaleese bizinensi naye nga tagenda leka naawe yali tagenda mukyala mukulu bwati munene mweru oyo yali tagenda namusanga neki Agatha nakyo wakisanga ekyobugalubindi nakyo nakisanga naye tekyaninaako buzibu Agatha teyalina buzibu nnyo tekyanina abantu abaali bamanyi omulimu guno abaana abasinga tebaali bamawulire abasinga Pastor Yiga ye teyakolanga yasoosinganga talenti era kati ffe abatinitini abajja ne professionalism ffe twajja mu newsroom tuva mu newsroom ne tugenda mpola naye abasinga naye ebbanga ttono linamala ewantu awo nalaba omuvi ogwesirabangako waliwo ekisajja ekyatulanga ewaggulu mu ofisi ya Jjenge wasembera ddala ekiwanvu Atalasi ava kwabo Atalasi omumanyi bako Atalasi rasta Atalasi mbamanyi Atalasi muwanvu ne Atalasi omuddugavu oba ogamba Brian oyo alina omwana gwe yasobezaako kati Brian okimanyi nti nno nze kati StarTimes bwejja ne TV ng'emaze okuyonooneka ffenna tuvuddewo awo StarTimes ejja etandika reviewinga buli program eyalingako kubanga StarTimes teteekayo bifaafa negamba ono tumwetaaga kubanga yali egaba contract naye ng'egaba ya myezi 6 Brian yateekawo embeera yonna StarTimes obutancontactinga kunfuna naye ekirungi kyali kimu nali ndi awo nga bana ba KS bana bo bandabanga ku makya nabo ne bankubira ne ŋŋendayo ne bampa ssente ne ntandika obbakolera naye ng'ono kati ate after sometimes StarTimes naye bijjamu enta nga kiremu kiganja kati oyo ate ye musanga era naye Pastor Yiga simanyi gyatandisa mu kintu kyekiri kati oyo omuvubuka simanyi mulimu mutuufu gwe yali akola oyo yalinga PA wa Pastor Yiga bwe yafa n'asigalawo ngaani kuba yalina office waggulu eyo kati ebintu byawali kati olaba oyo yalinga akolanga driver amuwa amagezi bano bakadeideyi babagagga bamanyi abo bajongeza omuliro babagagga mugagga wali wandiguzeeyo takalitunda kati oyo ekiwala kizi bayogeddeko ekyali ku reception wane ya wakati kati ekyo nakisanga kifuluma emisinde ng'akituusizaako gwa buliisa amaanyi n'okigamba nti ate kikirwa kyodduka ng'omuntu omukulu oddukira ki ampise nyambukayo waggulu bwe ntuuseeyo ekyo akigagambudwa bumuli kati nawe waliwo ebiwala bya kamera baba bisanga bi Angela mbamanyi yani ono alinga omusajja Gloria mumanyi ne Angela mumanyi Angela tali wano Angela ali awo ku KBS Gloria naye alina Grosh gundi ye Grosh Media eyo zonna gimugulira nawo yabo nabasanga nange namugulako graphics yabo nabasanga bali wabo bali ate abo bebana batali bambi nga bo bagamba nga Gloria ngamba nyino keera naye ate sina mu transport tebampa dekataga olumu gwomu wabo bango inacho yagala bana bawanga ku sente abo kati buza kagombe namukyazaako ku TV kagombe ono wa simbwa simbwa omuntu gwe ngwesoko mukyaza agenda otuka nga waggale na TV tebaliwo anga waggale awo ku mulyango nga asikali yeebase waliwo akasikali bakayitanga Mike ng'akeebase nakonkona asikali yaggulawo nga kusawo mu kakaita keddakiika aga
tugenda setting Kagombe yakole dakiika aga n'amala show nga kubiri mba nyina okuvaako era oba olina okuvaako so eyo TV n'abaana baayo TV esanazanyamu firimu eyo ne firimu tegisobola kubanga waliwo TV yajjanga ya firimu KBS ngambe sanazanyamu ba actor ne bawandika script abaali babaddeko okuva ku muzannyo gwonna guli ogwa kikyova tewera ne bawandika script basaana bakola omuzannyo gwa TV gye bayita kati gwe wagenda okujja Kimbo wange nga yakagoba koja Kimbo wange alina baleesaawo bamirundi ng'egyo abanjulira n'agamba ono bwakugoba tonyega enkyata bagamba namugobye natakuwa nsonga waliwo meeting gye twalimu n'ayanjula Daphne Kyakunzire muwala wa NUP oba omumanyi omuwala wa NUP ayaleeta empapula z'amalende yakolanga BTM ayo mulala oyo naye ngenda kujja Daphne Kyakunzire mukwano gwange yeyita Mama Africa aina foundation bagita Mama Africa yeyita Mama Africa kati bwoba ojjukira omuwala yaleeta empapula za malende bwabeeredde ku kitanda omuwala yaleeta empapula za malende oyo amuleeta mu meeting gye twatuuzaawo waggulugulu awo agamba nti ono wakugoba tojja kati Daphne Byuka ffe twali twemanye ebyema begana ina mwekangira nga yasibye bina bweli bajja babiri ngasibye bina bweli n'abateeka eri maaso so kola olunaku yagawane ku ssente kojja kola batwaye emitwalo 8 ab'okumakya n'agabiragabirawo abaana ssente oba ojjukira meeting eyo ab'okumakya simanyi abaki jjuka kojja bwe yabanga ng'ayagadde ekintu ng'ayagadde kojja alinga musajja mulamu kaakati nno nga tonaba kujja kojja Kimbowa adda awayoga n'atalasira sitamugamba njagala omuntu akolera New Zealand up ko lasita mugamba tewetawanya na kunoonya muntu yenna wabweru waliwo mati asobola okukola ki asobola ogikola ko yempe namba bandi akujja Kimbo wankubira kajuga nali nsolo mu kawala kumpi ngangamba oli wala nyo ne mugasiri wala nyo dinakulabye wano ngali nyakaboda ngenda yo nganyumiza byayagala jalamu abasajja abakulu abasobola okunyonyola ensonga konze tekinabuzo abasajja abakulu abo bakuwa kasente betagayo ko kasente namba sikyetaga sente mekane mukabuli wiiki ekitini tusobola sasanya emitwalo 5 kuba tubanga tuteeka abasajja banaku pano omusajja n'obo mwayo 7 olina ogula ebyokunywa ne banywako awo kannanga akola show nyina ogula ya time nyina ogula data oba sindikira emirimu abiki ngamba mitwalo 5 mingi ngenda kuwa emitwalo aga buli wiiki konze nga Kimbo wakwata ekinana kya weeks buli mwezi ngakwata ekinana kya miezi egyo ngakuwa kinkwasa ngamba kati program takulaba ngakwata kuma naliwo nga nkola yali atera okulaba nga awereza omanyi ye boss awereza ne message mu program ate ekintu kikasa kyakwatangayo nkwasa ekinana ngamba kati nyinamu abasajja bange abakulu abasomesa amawulire ku womukati simanya ku institute oyina basiraje bange bankonge bani ngamba kubira amasimu nga tutandika show kati okimanyi tino yali yabeerabira nti yampa sente naye nga buli watuuka wagamba njagala kwogera na sekanjako naye ng'olumu tamanyi mu face aneekanga bwekanzi kati era olumu nenziramu nemugawo ekituufu sente zewampa zaggwawo akakolako omwezi gumu yakwongera sente sinawo sente nakwata abiri awo n'agamba ye olina musanga mu lukuubo obanga akyamuse okumugyamu sente asikoje simwinako gundi yonna era bwakyamuka newe ziba mmeka zikuwa simwinako kasi omugamba nti zino zezigenda okugusa guno omulimu sikoja simwinako gundi esente yaziteekangawo naye administratively yalinamu obuzibu omanyi nti abawala bajja kunga ku reception mbukojja Kimbo babasindise bakole program abo bana abanyirira olunyirira nga oyo muganda wange mwekyo mulalamu ate akirungi abakyala abalabirira abantu abalabirira kozi yajjako obwana bwe waliwo bukole sho bujjeko awo butuule abulage nti bwe bubbosi era buwabule ne ku bakozi bani bano bagifote bino ebyana bino ebigimu ennyo ebyana yabireeta awo yakolanga ono gye nali nkola ono pasita weeno ngaleeta tulina kwezi oyo twakolanga naye kwezi omusajja na myaka aga n'okusoba aleese omwana ali mu P5 ajje adisikasinge tukola tutya ku TV esobola kusituka etya nengamba wano waleka wano tewali mulamu kati tewali kyakola wano tewali kiddako nze mpazi mama nimbu benzijukira eba mama nimu abo bona ate abo nabo beerwananga nabo beerwana waliwo show nga buli mwaluza omusajja gwasinga okwagala waliwo show gye namanaging kaawo bajja abantu 10 nga bonna bagize kukola shemu naye nga yabasindika ate naye yagirimu sheeyo yali yalwa 6
naye yalimu yano gye yagamba nga mbayagala mwogerenga nga wano ono ali mu kufumba ono bwali emmere atya bonna n'abawa appointment bajja bambi okola show abamu banyiga bunyizi ne baddayo baatuukawo nga asanzeewo gwali tasuubira asazeewo mujjawe asanzeewo badde alinga ennyo show yakola eyo show eba yakola esande ndooza zaali bbiri teyaddamu eyo nayo neekomaawo naye yo ABS television simanyi mu abagikola mulembe gwayiga yali etya mulembe gwayiga ekisooka yiga yali takosa muwala nga si mweru ku TV aba tawalina okweruka kyobola bapisi tatu abo bonna bayeruka ba Irene ali luddawa kinakaziwe kyali sikakasa nti nkyagina naye nga kyali ku Nice yavaayo dda Nice yavaayo dda kati ate naye bamukuba ennyumba mu pulogulaamu y'okumakya ogw'omuzannyo nagulimu nze nagezaako okutaakiriza bamukuba ennyumba nze nagezaako okutaakiriza ate yali amukuba yali ani Mike ejjukira Mike yali producer waayo Sina Mike ali mutuufu omukuba yali tazija sobola pulogulaamu eyo Sina Mike yali amwekubira kali nga mulimu Conrad Yiga mulimu oyo muwala Sengonze Alex okategedde kali awo kayambalange kooti emu kayambalange kooti emu nga katambuza ebigero okuva emutundu mpaka kukawa katuka 12 kasonga ne kesimulako bambi kajjukidde kirabika kati Irene go bagalo lwana aveemu kati ate waliwo Irene bibiri waliwo ki Irene kinakazibwe ne ki Irene ekirala anze ki Irene nakazibwe omweru omuwanvu oyo teyalinako buzibu yajja nambulira n'ensonga ze ng'omuntu yajja mu office nambulira nendaba bwe tujja okukikwasaganyako abeerewo akole kati oli ye yali anwana ali wali Irene production kino ekinene kyongambye anga ditwaina ba Irene bas Irene wa production ono wa control room ekinene ekyo kyali kirwana nga kinabulime kyali kirwana kati Irene nakazibwe yeti yalina buki buzibu era Irene nakazibwe nzo mu kubageza akakulaba nti sota zivaamu agisigalemu yajivamu ne tutata wakawala nga bakayita mmase kati ako okajjukira kati kandi kayinza oba kalina omuzanyo kali kamaliriza kalina okujja akakole n'amaaso gakali nnyo mu ngalo nze nakalabanga naye Irene yamala n'agiddamu Irene yamala n'agiddamu nzijukira yamala n'addamu era ne bamala ne bamugjamu nate wagenda okujjala kuba nti tewasangawo kalondoozi Aisha nasanga afuluma abo bonna bonna yali abajjeemu ne Aisha kyamutumya agamba etayinza kukola nakoja Kimbowa ndowooza balinamuko embiranye zaabwe oyo n'afuluma naye nalabye ebitongole byonna byenkoledde n'ebitali bya media n'ebirala byonna byenkoleddemukko nalabye ekitongole ekirina professionalism balibo ABS but that ABS after yiga kufa but yiga we yabeerangawo yayina mu bintu ebiri professional nga newsroom programu za current affairs amawulire ezo nga tazeyingizaamu kati mu bino by'entertainment saba oluyimba ndukuwe ebyo byo ne script yagikuwandiikira naye n'eyamawulire yagiwandiika abaana nga Atalasmaviiri kyalagira bwe kyekibeera bwagamba nti ogomuzano ngutwala agutwala ne bwagamba nti eyo program graphics oyo tanyumye tejja kuddayo kumala mwezi mulamba twetegese graphics toddamu kukola todda kati nenzija nsingana omuzibu obulala bwali bwa Growna MC ne Kojja Kimbowa nza mukama wa Growna ne Growna te mukwano nnyo gwa Kojja Kimbowa Growna mukwano nnyo gwa Kojja Kimbowa kati nga waliwo ekintu ekimu kye simanyaako nga Growna akimanyi Kojja Kimbowa alinga mu 7 kati Kojja Kimbowa manyi enkola gy'akolamu mwenna gwasa okufeedinga information n'akulaga nti oli akola bubiri atamwagala n'oli yennyini najja n'amufeedinga information kati ogenda banga mwenna mwerwana nze tobola olwamala okukola ngaawo 10 nzirukirawo kati Growna MC ayina ebintu byakola ngaawo ng'abikolera ddala ng'omukulu nze nga ndi awo ntudde naye nga ndaba alina meeting awo alina abantu bawa ssente Kojja yazimuwadde bagabiri actually baali babiri abaali bazannya emizanyo gya Kojja baali Growna MC ne Senior Mike yakirimu oyo naye yakirimu nnyo kale Senior Mike yali nga asukkawo ne gino emizanyo gino emirala gino yagizannya nga ye yennyini nkitegeera nti oyo omuntu alire wali ku perfect hotel wengenda omusanga mugambe afune ekyokunywa kale Senior Mike lwakuba nti Senior Mike yalinamu embala y'obukulembeze nga takulwana naye nga musobola okwogera kyova olaba yanyangwira omuconnecting ewa Bishop eri yagwe wamuteekeeyo nawulira nti Kimbowa mwacyankalanira ku kivulu kya DJ Bash ekivulu kya DJ Bash twacyankalana naye ate kale kyali bwe kiti
DJ Bash yali yasaba space ku ABS kakati aina celebrations zakola buli mwaka experience DJ Bash asabye bamuwe empewo ne kojja kkiriza nja kuwa ki kuwa empewo twali awo mu garden kali awo nga ku Martin Road yawo ka parking kakati nze nga manager actually ne DJ Bash ne yongeramu ng'omuntu atunonyeza ambuzeza bani abakola live osobola okutufunira abakola live bichi live nzinonyeza nziribye nzirese nga yagala ekivutu kikasuka live okuva ku wali ku Martin Road paka ekawala ku TV kati nekikolebwa live nesoma negendayo abaana ne bakuba muziki kati obuzibu bwajjira bwali bwe buti show yako kojja ekivulu kikwata ayagala jayogererawo mu kivulu ekikotte bwatyo ate we kikwata ayagala kikomaawo batekeyo obulango obw'eddagala ate nga nanyi kivulu tanalabika ku stage kati gwe n'ogamba otya kati nze nakola professionalism nga simanyi nti ate omugaga sikyakola ki sikyayagala kati nanyi kivulu DJ Bash nga tanajja kumpewo kubanga yali kivulu ano bona abaali basoose okulabika abaali basoose se bali bananyi kivulu bano bayambako nanyi kivulu kati ngamba Bash nti omanyi kendeeza kuki kendeeza kubana obo badoleta ojje kumpewo bagenda kujja kuki bagenda kujjayo live kubanga naye ayagala live agenda alabika ku TV kawala kumba ate kojjayo ekyamunyeeza ali ayagala amusalire kaawo ani ali mu control room Irene ye yaliyo kakati nze nemezaayo live y'abano ninda Bash ajje kumpewo ne Bash naye andiwisa awo ate okujja simenta nayamba tanakola biki kumbe kojja akola ki anyiga eri obulango bwe sawa zaabo zituuse yagamba omwana oyo ye yankolera TV yange kakati awe wali embiranye TV ngeri live eri ekawala DJ Bash naba kujja kumpewo kati nze nga professional manager ate siri professional manager kyokka ino media njibaddemu ebbanga nkimanyi kyenkola DJ Bash naba kujja kumpewo mugaja kumpewo olumala okuyimba bakusaleyo then TV egene muno mu programming kakati ekyo kyalema kujja nakola ki nagisalayo DJ Bash era by the way yayimba tali live kuki kati kujja navaawo nga anyinze nnyo kati abana bibaŋŋamba ebirala byo saabitegeera naye abaana bebabiŋŋamba naye byo sibikakasa butuufu bwabyo sikakasa butuufu bwabyo naye baana bebabiŋŋamba nti nakola live nakola interview ate kojja ye yaŋŋamba waliwo omukyala yali ayambaza growna oba connection biki simanya collection biki mwe babeerangamu wawonga wabeeranga omukyala yali wamuwanvu bwati nga nkula ya Kinyarwanda bwati naye yali alina boutique kali kantu kani kachimbowa tekali kantu eri mukazi ddala ayimiridde ngamba yali naye nga yali muntu wa abana be babiŋŋamba awo nti nakoze ki nazanyidde mu gapu z'omugagga naye sina gapu ze wabula kati aŋŋamba kojja ŋŋamba nti oyo omukyala noonya gundi wano nsobole okujjukira erinnya lye oba yali connection biki something connection abatunda ab'engoye kati kojja ŋŋamba mukoleko interview nga ali live mukoleko interview ya live nogenda n'omukolako kati okolako interview ya live ninatuula mu katebo yali atudde katebo ke baali koze ki ke baali bamuteereddewo nange nzija nsonga n'omuzindaalo omukoleko neŋŋamba omwana kamera directing wano tukole interview ku omugagga yagambye ono nti sponsor waffe mujjako interview kati abana ne baŋŋamba nti watuula ne mukomugagga ekyo nakyo ne kimunyiiza nakyo kyamunyiiza naye kojja kimbayo musajja wange tetwesobola muwange ekyo teyakiŋŋambako talina buzibu bw'amaanyi so kati ulira story y'ekivulu eggwa tetunabatuuka n'okukinyusi kyatuleese leero eno tugenda gikola bweti egenda tambula bweti tugenda kukola ndala kuba nene nikutteyo kati ekivulu kya Bash ekiggwa nze bangobera ku kivulu bangamba bagobera ku kivulu kubanza ekivulu nali ku TV waka nga nkiraba aŋŋamba nja kukubira todda aŋŋamba nja kukubira essimu oba aŋŋamba okomangawo ku Mande ekivulu kyaliwo oba Saturday ekivulu kyaliwo Saturday aŋŋamba okomangawo ku Mande oba ndikubira essimu ku Mande ekimu ku bibiri kitegeeza ne programu eyali wano tewaliiwo ate nze nali njiddukanya yo naliwo nnyo eyo waliwo era nakwata omuzannyo nagamba nti bannange omusajja amanti Nkimbo azannya omuzannyo oguno gwonna gutuusa wano awo naliwo nnyo olwo kati tumaze tuzzemu tuddinganye enkomyewo kati ekivulu ekyo bw'amala okungobera ku kiki amala okungobera ku kivulu
yangobera na ku simu yampereza message nti angobye nemugamba it's okay sina mutawana kati nali nalekayo ebintu byange ku BS mu office yange nali nalekayo laptop yange wabi kinabi nali nalekayo kali ngo omuntu gobagobye ujja no kime ebintu wasanga kufuba gishusiza nasanga oli omukazi aleso omuzungu omuzungu yasalanga ebisumulusi mutegedde oyo omuzungu kubanga oyo omuzungu yali no bwana obuzungu awo yali mukwano gwa Pastor Yiga besanga mukomera ne Pastor Yiga matini chemvu bonye ne media kati omuzungu yaberanga kawala naye nga musazi wa bisumulusi omusazi wa kufu ayenga yesu musazi wa bisumulusi naye yenga ye mubazi professional camp simanya kati bamwita batya professional carpenter carpenter naye nga akolera chai bandaawo nga tona bagenda wano kukidda ku safe border ana wakolera kati ono mukazi gwenjogerako naye yatanjagala jukira ye yali mu setting y'ekintu ekyo yali amanyi agenda okuddawo nga manager naye ate nga tayina kuleta kwange kyamuluma nnyo so eyo scenario bwe yabawo yagipika nnyo muki omuliro kati okimanyi yaleeta omuzungu ne bakyusa okimanyi nti oyo omuwala yansangako nangamba mbw ayagala kujja kati jukira nakolanga agaawo eki mbw ajje mugaawo eki ne mugamba mugaawo eki ojja okolemu ki ne mugamba nemubuuza okubyaliwaawo nga wonagamba kati ki ekiriwo olowooza ki ekitambula mu ggwanga nombulira kadi zeni UP biki biki ebyo nga talina nekimu kyama nemugamba nkubuulire oba oyagala empewo engeri gye muli wano abakulu funa wonna ka space konyigo baka dakiika 3 weteekewo naye bino togenda bisobola so kati nzija ebisumuzo jukira nina nagenda n'ebisumuzo byange ogalawo office n'ogera ne copy yo gyewasiba ngenda okujja nkopi yange tekyaggulawo era bangamba babikyusa naawe wali omuzannyo nga babikyusizza naye kyomukisa namusangawo neyangamba kubira kojja nenkubira kojja nawe kojja nzize ku office nkime ebintu byange ngawe wangambye nti wangobye biki naye nsanze office bagikoze ki bakyusizza kati simanyi kyakola oyo akugulire ngagula ate lwaki abekyusizza kojja nga atabanga ayaba yamugambye so nga omuwala agulawo finally nga gulawo nga panga ebintu byange binayirinamu nga mbiteeka mu nsawo nga nkulukutanga ngenda kati ate wayitawo ennaku nakubira kati wayitawo ennaku zalinga 2 nga kojja ate anteeka ku conference nga anteeka conference nani ne gundi ne Agatha kati Agatha ye mukyala eyajja ng'alinga akolanga manager omukyali yali asala kati bwati nga mukyala mukakka munyo salina ku kyeyetera okwogera bamutanga Agatha nani ye Agatha something omukyalo oyo nga kujja teka conference kati alina sene zali amuwadde kati kojanga amugamba Agatha falake mtu 5 nandi nshimba naye muweke 7 tuli ku simu naye yazikuwa yazimpa mwana nadda agenda ozimpa ate nga yali yazimugambye data azibekera wala waziteeka zisente zezimu naye omusajja nze nange simanyi lwaki yakolanga ebintu naye zaaliwo ze twagabana final ate nemala nenkomawo nampita netuterezaawo tufunye ne gundi ono Tamaland Sons zaawo tuzanisa tuzemu tukwataganyaawo program tuziterezaamu kawole twakola rebranding yawo naye teyakola nnyo tukoze party eyo kuba eyo party yabanga yeno party jatira okutambuza ebeerawo buli 2 hapa eno gye mwakolera waneeno birthday tuze tugikoze atuwadde sente awo ebintu bitambudde naye kati jasi kyenayiga kukojja nti olina muyiga nze nange namulaba era nze kati omuntu atasobola kuddawo banze bankubira mbosimanya program ogenda gikolera lungujja ne bagamba ate obadde ki soko jeko kole no mpulide kolo so kati wenawulira embeera eyongeze nemmanya kojja bwati bwali nemutegeera ate nali mumanyi era twasigala nga tuli ba mukwano ne kojja era newe mukubira simu twogere mugamba nti kojja yala zinkubye ateekako yanga jangu wano wati newe wati era ateekako so kati kojja ye wange naye professionals gwe nalaba wali bava simanyi tusoka tuveeyo eyo naye no program ginyumire olwo ate ndikuletera emboozi ya TV endala ewa wane wafe wano nero achie program tujikomya onotandike alindako ati kati bakisagala gikomyawo omanyi program ojuwa punchline nanti punchline ojuwa ka punchline nanti okimanyi tuno nayagadde dokola program eno eriwa asabali tuogere kubafa abatinitini bana mawulire kuba yona line tuli mu mawulire tusoka na musajja affe katoka wesa tebamuwadde tikiti kabamuwadde kadi ya kuvuganya tebamuwadde nnyo musajja wange mbadde naye kuva ku Kingdom najja ku ABS nakuba amasimu abakuba amasimu ku radio katoka wese bwayise uyo kubimeza ali ku Bukedde FM ekimeza uneno ne ali bokusecha sanyuka
olwekyo ekyasanyuka kyabadde ng'abeerako ategese emyoleso mu kawempo mugundi mu bwayise projekiti ezo bwayise tweyonje afuuyidde ebiku afuuyidde zikabini z'omwo mu eri omwo monna ayodde kasaasiro agenze mu leadership ya NUP n'asoma ebyobufuzi agenze n'addamu n'asoma ebirala eby'omuntu nga ye emirimu gye gimu agivuddeko azza amaanyi gonna agatadde mu NUP tebamuwa kaadi awo saasanyuse ne Ali Boxer tebamuwadde. Ali Boxer semina ako kakwate bamuwa bamuleke oba tebamuwasiga ne Ali Boxer yawada yagala bwaki kansala ngoza LC5 ya kansalingako wa LC5 nga yagala ndoza wana wali Amudani Semugoma badde balina omuwakade olw'ensonga nti jukira yali avuganyiza mu kalulu akawedde Kampala Central gundi n'amuwangula Uhuru kakati ate n'asigala nga mu kibiina mwali n'atalwana kibiina ndowooza naye ogamba genda wali wonoosobola ate wane wa Uhuru balesewo omuntu mulala sali waliwo Joseph ali kudembo no bomumanyi wa CBS Joseph ali kudembo Lwengo luli bamuwa tikiti n'alemererwa kajjayo luno tebagimuddiza lwaki tebagimuddiza omuntu bwegire Sematimba aina akagato kalinga kakakondo n'obusuuti tebukyuka omusange wandege yawo ng'atambuza ekigere n'akagato kalina entambula gy'atambulamu ati wamuna mu area ya mutawuni asobola otambula okuva ku bitala bya Sapporo mpaka gyasula ewakiso luli webabeeranga omanyi yasiba ku kitebe awo kavule asula ku kitebe asiba ku kitebe awo babawo emirimu gy'emwezi babeerawo naawe tebamuwadde musajja watu naye mpulidde mbuddewo ganya naye bamaze ne bagimuwa ku lisiti enekyusa manyi bakyusizaamu ku lisiti eddewo ganya naye bamaze ne bagimuwa kakozesa George William owa CBS reporter weri Entebbe naye tebamuwadde teyamatiza bakulu waliwo gayi wange ali ku palamenti bamwita Nixon Bale oba omumanyi wa Channel 44 naye tebamuwadde Katoka wesa tumwogedde Motive Kasagga cameraman we NUP waliwo gayi bamwita Byamuka Malozias wa mama Byamuka Malozias naye abadde avuganya nkamanyi okamanyi Byamuka tulubera mu field yomu kabeera nnyo mu field workshop wera ku Afrikana tekakubulayo keeruwe kati kogeza kirimi kigundi gwe kinyankole ekyo accent y'abanyankole kade kaze kuvuganya baba waliwo omusajja afamuta Ganja Musiramu ono omusajja Musiramu waffe wa Megatron saa zino katali ku radio 4 akolayo ne Megatron ne tebamuwadde naye abadde avuganya Kasolo meya w'Ejjinja tebamuwadde Kasolo ne wa mawulire Nicholas Kalanzi abadde akola na ku radio Kasolo yabalyamu olukwe yamala ofuna obukulembeze n'agira Nicholas Kalanzi tebamuwadde Pacho tebamuwadde Njuki gaya yakolanga ku Fresh TV eyo ene yatwaha naye kyamutukako mu kizibu yandiba bamufera yali alina ebyuma byagula ebweru yabankuba biliyoni namba TV yavaako kati myaka ndowooza 2 bambi naye ate Katonda yantaasa omanyi naliko biesa abasajja ne bankubira esimu aba Fresh TV eya wane wansi bambi ngendayo bwengendayo ne tuwogera ne baŋŋamba tukwagala je ne bagamba tekina buzibu nze njagala gukasamu emwaga tugenda kukola koba afe tulina emitwalo 6 onza kati ate malogana sente zaabwe ABS evaako nengamba kale singa nakkiriza nagera nendiyayo zendidde naye ate waitawo kati bano abakesi bankubira ate nga Fresh evuddeko nengamba owayi Katonda yebale nesigende Fresh yavaako buvi mbadde saddamu gifollowing alina ebibala Catherine bijjukira kino ekyentumbwe ennene kikathe ekyentumbwe ennene tadda mu bufumbo ekyo kyadda bakiwasa Johnny tukola naye wano ku mupiira Johnny Yankunda asoma amawulire nalina n'omuntu wange eyo wansi kati ali ku BBS asoma amawulire ekyo kiwala wakikwatangamu nedda omuntu agamba nti omuntu otegeera nekyafuna kitya ekyomulimu kubanga sikiraba mukuba tekiniko ebintu bino amma kyaka beauty ekolawo ennaku zino kuba kati Muganda beauty mulungi mweru kyeru kisikiriza asabado kikwata mu lumu okiwa abasajja baku BBS asubira nti bebali awo abakakkamu si bakakkamu nze nakolawo internship naye nekyola kye nakolanga nakyo internship kikwano kyange nnyo nga twekubya ebifaananyi awo wabweru kumbe waliwo omukulu ayagala okikwatamu naye wakuba obudde bwo nali kato nnyo era nga tasobola kunsubira nti sokukwata mu kiwalo ekyo naye nga okikwatamu asakikwatangamu kyali kyange nange kino kale kyakiwala bambi kintu mbadde nduli nakyo ebbanga ddene kuba waliwo ne kano kasajja kange kagenda awo kantegedde nesi kana akavoisinga nga Solomon Kaweesa nako kati
nako kali ku BBS nako kali ku BBS we kali mukolera kati abasajja ba BBS abo sibamanyi nnyo sibakoleranga muko sibakolera nakola internship naye nze ng'omuntu just manyiwo ekikono bali waliwo omukono ogw'ekyuma gwali gundeesewaawo abangamba kola amawulire abangamba emboozi yo wajja n'okola test n'asiifu n'akola ekituufu wayita naye ne balaba olugezigezi nga lungi ne bagamba tetujja musobola otumutera munda naye ate ne kali ke baatwala ako kaasiifu ate nako kalina olugezigezi luyitirivu naye ate gwe emboozi ani yagikuwa nze kati kankikubula ekineeno era kati ku makya nyina wa adeweni byesakedde kunkubira nga ezo newsroom ezo oziraba newsroom niyo ezaawana ezitankubira kuziwa story naddala zino exclusive kale ezo olugezigezi ate balulabirawa nze bangamba kimbo wayayita obuzibu bwe olugezigezi lwali lungi nga tetujja musobola nedda nze kye nalaba kale sijja boogerako kubanga bonna bakyalimu active bakyakola ate buli omu naye ayiiya bulamu enzija gye najjamu baatya nasoma eggulire ng'ekyamazima tewaliwo omusomi wa BBS mu budde bwe yali anenkana mu mawulire eyali ansinga ne bakkuba kati enkuba yo gye bakkuba kati ate yankozesa interview ekusoma eggulire ate bambinga mwana muto kino ekiwala kinaani kino ekiwala Kisitera Nandawula oyo muto naawe kati saa Nandawula olunza obuteeka okunza nkozesa interview tosobola kati olaba nze ng'oggyeko obuto nze n'omuntu mulaba ndaba confidence y'omuntu mu kusoma amawulire of course simugamba muto mu myaka naye mu kino ekintu kino Anne-Maria Nattabye yasomanga amawulire kati bwe yavaawo ne bataagala kola replacement oyo yalinga mu newsroom Nattabye mujjukira oba ne baleetawo mukazi wattu kati abo bona bali kati yali mwana muto kunze era ayinza okuba nga ayina ateeka okuba nga ayina oba yayogera mu bakulu oba biki kuba kati we yakozesa interview baawe yali akyali awo Sendagiro ali ku NBS kati nga ate yali mu production ye overall ate studio ya BBS bagikola bulungi nti interview zikola ku live wali ozikola mu studio mwenyewe naye waliwo gye bakulengerera ewalala waliwo gye ekizimbe kinene bakola production nene nnyo obeera mu studio abateekayo bontu balina gye bali waliwo abalina gye bali kati waliwo abaali gye baali ne bagamba oyo omusajja kale n'omuntu yali andeese ndowooza baatya ani yali akulese Mayiga Katikkiro Nzo Bayi yali akulese Katikkiro si yanta naye era yandeeta tasukka mu Iraq mwali mwabo tabanga Sembajjwe inginiya era akuba ate yali andeese naye bamufuuwa kati etaliyo bamugoba Abaganda bawo abanene naye bamugoba naye ng'ali munene yali andeese gwe kyomanyi yali andeese yali munene ate yali musajja si mwana wa buwala naye n'omwana w'obuwala naye mwalimu n'omwana w'obuwala naye nga n'omwana w'obuwala ate naye bamukuba mukka emabega eyo kati nga ye amaanyi ge matono naye ate yali andeese yali musajja lwakuba nti BBS awo kyenalaba balina obuyinza bangi ono akuwa ono n'akugaana kakati nno nze mu kukola internship baayita internship ne tusaba abantu 4 n'okusoba n'omanyi abayaaja abo kye baatukola twakola interview nga baagala emirimu era nze ndowooza naliko ogu ayagenda ng'agenze ku Meruti ng'ayise buyisi abasigadde owekitiibwa musindise omukungu gundi yamusindise gundi okitegeera ebyo naye ekyasinga okunuma nga ntutekerawo ssaawa 2 nvaawo 3 wadde n'ekikomando eky'olukumi tebakikuwadde kibi nnyo kati nize nno by the way nze ngendo we nagendera ku BBS awo nali ngenza okuli pressinga Zambaali Zambaali nga yagagera kati Zambaali agenda okugenda nga tuli mukola internship NBS yakuba omutwe munene ti Zambaali weddoboozi tumututte kati newsroom nekankana TV newotoka kati kiri kyeyogedde nti laba banwana bulwanyi kozi za interview nange nakiraba nti njiyise ng'omuntu ate ze bangamba zonna nazikola kati gobadde manyi nti nkimanyi nti bangamba ati wayita naye kyakugaana lugezigezi tewali lugezigezi wakuba nali nyambala ga lubindi nali kubba suuti nga z'amaanyi tugenda kumaliza kimbowa najjanga mu interview nga nkubye suuti nga bano abaana ezaabwe bazipangisa mu wali zige suuti nzija nazo nga zange bagabira ku butambi bwa KTV na bwe mbadde nsoma nga suuti zonna zange nga ndi mulala nnyo ng'ate replacement ya Zambaali kituufu nsobola ogituulamu naye munaye kati ate Asifu yali mwana muto Asifu tulina okusoma tanaba nakumaliza kusoma either Asifu yajjanga wa intern nedda seba Asifu asoma kati yali asoma pasiko nga badde akola masters naye badde amaze IU yali amaze ng'era akola wano eno TV yajja ne tukyankalanya mu kibuga STV nga wakola yali ku Boulevard yavaawo negenda
ndowooza eri ew'omugagga mbuga mbuga esalama kati wekaali kakola naye olugezigezi nako kalina luyitirivu era nakasanya ku parliament nekagamba weesimbyewo kuba president naye ogenda kufuna obululu obwo nalugezigezi lwo gwe ne kameramani wo wa BBS era teyabusukka naye zaasifa ate mu picture saamulabamu naye ndowooza nga bamanyi nti wabaawo aleese n'omulala n'aleeta ebyo bwe bityo ebyobulamu tebamuleeta kusoma amawulire bamuleeta kuba editor kati agenda otuuka ng'oluganda awandiika lufu ne bamugjayo ne bamuteeka ku mpewo ne bafuna abantu ba Mike ono Mike Mutebe yabeeranga ku Deruta ne babaleeta waliwo Kawuma yabeeranga ku Resti ne yagenda ku UBC era ne yaka ku Deruta ne babaleeta Muyingo Muyingo ye kati ali ku UBC kati Mike mujjukira Mike wali awo Jackie Nantale akabeeranga ku Likodi ne babeera awo tujja kudamu emboozi ya media wikijja ate obadde omanyiko ebintu bingi newsroom za wano newsroom ntini ezitakuba simu nga zaagala exclusive kankubuulire ne Annual Katambo ogenda ku NBS era nagwo nali ngufunye ku NTV nagwo nali ngufunye kati oyo Katamba nyina ensonga emu lwaki njagala Katamba nga tuli ku BBS ndi intani enjala yagenda n'ennuma Katamba nangamba oli bulungi ne mugamba ndi bulungi nanga toli bulungi nakwata omutwalo n'agumpa nanga agenda ofuna ekyokulya okumbe kuba nali ku kompyuta ng'ekyamazima ne byenkola sikyabitegeera Katamba naye twasanga mu field ayala semwinako buzibu Katamba era ate ye Katamba ogenda ku NTV ye yali simu nange yange yali simu naye nze bampisa mu interviews nyingi ate yale kati yejjukira yali direct from BBS to ate NBS inanye ebyo NTV inanye ebyo ebyagala nnyo ebyo temujje eno omuntu ono tumujje eno kati nze jjukira nali nkola TV ya mukyalo Kingdom si ya mukyalo naye ya mukyalo naye eri awo tetegeerekeke ekifaananyi kizikirawo kiddako tugendako mawano leero tenaba kuzikira era tuluzikira kamera tukome wano naye banamawulire bonna be batawadde kaadi ensonga zaabwe ngenda zikuwa n'emboozi omanyi ate embeera yeyo Saturday ewa Kiganda ewa Sebugenyi kati Sebugenyi abo baana bange era mubuuzi ani yamuteeka ku muzinda yaŋŋamba nti wamugamba bw'otuuka ssaawa emu nga ziyiseeko nga tomuggulira olwo nga mbeerawo ne kanso waffe Sekandi Morishid naye ekyokumugalira kiveeko abantu bajjukireko ne ku birungi okumugalira nyiza okuba namugamba nga keera namuteeka ku muzindaalo Sebugenyi yali tamanyi nakuteeka ku kompyuta bwe yagiraawo ne kati seba abeera wali bw'agira ati kati namuwa n'ekitibwa kya Maseeka kati Maseeka Sebugenyi Junju abo nabajja tebalina kye bamanyi baana bange ba muntu mbwe Junju yali asomera ku RTF ka institute ka Kawenja